one. Okulonda kwa Uganda kankubuli tekuli ku facts. Okulonda kwa Uganda kuli divided into two. The frustrated youth bote bafaya ani ajja. That's why nabagamba nti look at three scenarios. One, Bobi Wine bwe yajja ne bamuwa ekibiina okumukontrolinga ne basemba ku president constituency ye tekiteekawo. Ben kiwonoka tegenda mu parliament, pesi tegenda mu parliament ebibiina byafu. You cannot control your party at the headquarters. Semwogerere abaddepi balinga 10 badefectinga. Naye singa at least yasigaza abamu because he was there. Nga bwotunulira semwogerere gwabadde eno semwogerere n'akutunuulira. Kati Bobi Wine who is not a name of P, and I want to tell you strategy yabagamba Bobi Wine nti gwe simanyi gundi ajja kuvayo simanyi senyangu tibakuliyetingawo by election. What convincing reason will you give the electoral commission to organize a by election? Neraila Odinga yakikola omusajja yaleberawo. Constitution ya Kenya ekugamba ti speaker bwafuuka speaker ekifo kyebwe bakijjuzaamu to have a neutral speaker. After 5 years oddayo ngono waali has already established himself. Ekitegeeza eyo option Bobi Wine tagiina eyo controlling a part out to say ejja kubeera national chairman. Two, delegates conference eyamuleeta basobola ogikyusa ne baleeta abala ekibiina ne kironda from gundi era ne bamugobawo. Now that his usefulness will come after 5 years. The challenge between Bobi Wine and Jaina one is to remain floating within the 5 years. Era nabantu bwatudde to plan the 5 years. Mbuulira nga bwoge naye nga mukyaliwo ensi nga ffe mwajoga tukyaliwo baana mmwe ne tutulewa kane n'abaana baffe munyimbe luddawa abantu bakulaba ewaka ng'okaaba omusajja omukulu ne bukukuba amawulire ne bukwonoona nti oli mulala oli ki omunene n'atwala bankubira 5 billion ne batuula wale singa kiira basonyiwa ku nsi nalwekyo namusonyiwa teyalimu naye nnakalimu oyo ndimuwunyisa mukene mu mbuga ekyogerera lirifuluma bajogamu atajogera bantu abajozi nnyo. What if Museveni was I mean I would have been dead now. Nga mpita mti tuteze nerifuti ewandula omulambo. I'm a realistic man. Naye obujozi obubali mu mutwe nti kakati yonna kibala kingi agamba Bobi Wine. Bobi Wine wamulondako okubeera Goodwill ambassador. Where does Bobi Wine drive his political base? Bobi Wine drives his political base from frustrated youth. Nakibala si abadde minisita mu minsi agenda. Kakati mukazi gwe kasana ne bakatwala na gwe toyogera. Como mutuletedde penalty toyogera. We have been telling you nti frustrated youth era the language I would know. We would harm ourselves. That's why my approach is different. Baga nti mirundi awagira Bobi Wine nebaganze mpagira Bobi Wine ebitambingangiramu. Bobi nagana omwana wange nemuga nti Bobi Wine kubesasi kwe agenda yagalite nga bala mwayagala bagambe muvukete omwana wa mirundi ayogedde ebyama omwana kubanga gwe omwa milioni 5 mwali muzimpateko mwali mumpateko milioni 5 omwana wange bamugenda nenye mubesasi ba egenzi oyo namala vayo mukazi wage nava mudipi haya nze ntunula kwala anti wagenda yo yagadde tuvaayo ogenda kutuleetera ebizibu. Yes kabajja kuga nti yali amutumyeyo bukedde kule bali muyoyo kungulu telemerwa ente tesuka lufula kakati nkugamba nti Bobi Wine yawonye. One, whether you put Bobi Wine inside his home akalu tekaliko kugundi mu bazungu akalu kabeera ku manifesto. Who knows Museveni's manifesto? Who knows ya Bobi Wine? Was at the time to peruse through the book. There was a wound ebyo kita kyakwanjula kita kyamwenge. When you go to pick a woman, an introduction ceremony, you take a calabash of beer. That's a tradition. Kakati two nti mutunulire lwaki omulamuzi yali agambye egondi Besigye bamulondere mu komera yaji a negative bearing on Museveni. Musajja ali mu komera ne bwafuna 20% baga nti abakuvaayo. Kakati gundi uno tafiri neiki yakola abalabe be bakwata kakonda bamusiba mu komera enkofiira yakuba tafiri kubanga emafia yashimiriye siyo bwanje benyo bana mu munziruke nerifuti mwetusika ewandula omulambo wandula mu mulambo mwete tuliddamu kunse mu kabuli ne mukulu. Kakati loko how is it helping Bobi Wine? Bana abana babadde batuse ku level eta Bobi Wine bo bayitewo nti balowooza okulira mu kavuyo kyobalaba Bobi Wine naye okubala kwe kutono bakugamba batya nti Masaka bagaddeyo kyova mu kyaki ogende
again, did you have in your plan nti oligenda again the Ruwengo kyalimu kati ono mbidde bana obubufere bumutwala mu kyaki kimutuukeko oyinza kusanga abakuba abantu ba Bobi Wine amasasi baabwe. I'm telling you nga baabwe bo baagala kati we batuuse nti tukitegedde Museveni agenda tuwangula but can't we dent tumbalaba bano kalakita yabo mu kitunuulire okukyusa emyaka 75 it required the parliament 70% namugwanya yagamba mbu yahayalinga abantu mu wino naye okuleetanga ababisaabo abalinga olukoyo oluvudde mu bbaafu muleeta abagezi fe abagezi ekituliko ekibi nti tomala gandagira kintu I reason because I have my interest beyond Museveni government fe tetufaanana bwetu tetufambulinga naye ate tukuyamba nnyo ntetodisamba nemugaa nti gwe ogamba nze nsiwagira Museveni watandika ddibwa nkugambye nti okukwata abo Bobi Wine nti baleese ssente nga mumukubye mawulire nti bagenda abamu mbadde 35 billion y'omuntu wabulijjo alaba nti mumunyigiriza Bobi Wine kubanga ye tamanyi methodology tiwaliwo ssente eziriyiriko nezisayiriyirigo but the question is mwenga mwagala billion ya 35 ez'okuba buli mwagala zaaki mwali badde mu ssente mugenda nemuyita abamawulire nemwegana 35 billion. Our party has no money. NRM does not believe in money, in bribery. We have not released that money. Nekati bagenda gwa bagenda babuuza ssente ezo kati baziina kubanga tezinyira wali woyo yoli ka ssente akali wakabajjaguliwa nkali nangovajjaguliwa nangovajjagu nebazibajjagu bwana buli wali ssente nebazibajjagu bagenda zira bakobani nti you think bagenda kuba lumumba bamwogoloze basooka kuba ssente wezigenda kuyita ssente wezigenda okuyita bobe bagenda okubeera ne ssente bokka ssente bezimala okuvaawo balinga abafumbo olabe kuba ebikonde ekiro obuli abasirise omanya nti palamenti etudde kakati bukamala okukujoga nebukujoga mbobonzije mu State House bukanyuka kasasiro batwala 5 billion mumwaza libana ssente mu bulenzi mu kakati it is up to Bobi Wine. If Bobi Wine had friends, real friends, abatagala muri amu, he does not lose. And you see, Museveni akiriza era yayogedde kituufu nti nze amweruuza. Why? Because nze mbadde ngoberera rules. I know you musajja wereketa commission y'amagezi matono. I'm telling you Frank. But ebintu tuyina ebintu bitukola in a smooth way. Tokera ku machano ganti kana kasajja ke kawempe ke kasoso kyogera. Ate nawe n'okikola. Anu yako RCC ako nengero byako n'obusiru bwako abo tetuleeta bali gambye nti abasawo waliwo olukungana lw'abasawo lutudde nga teruliiyo nga lutudde mu hoteri egindi eyammwe ne lugamba lukizudde nti gundi covid ayitiridde naddala mu disitulikiti zino wammanga era ne muyita ffe tetubakolera ti disitulikiti ey'Masaka n'eyegindi ekimulesi kyekino ne tususpendinga ne ba district officers abo mu kitundu ekibalidde nga akaluka wedde tuleka tulangira nti zisibiddwa naye nengwe yekawempe yemala okwogera oyo nayogera kati ali kubirala kubanga embwa nemala okwogera noyogera wereketo commission we geg tugejinga naye oyo tagejinga kintu kya bulwadde covid tumugejinga ku basawo you use medics kakati ogamba otya what you want to eliminate mwagala abamawulire bamwe baba covering elections toilet accusation today media council teriyo a media council is a product of nicho ekibine ekyabana mawulire kati singa muyina amagezi mwali badde mwatoza dda agonde ekibina ne kironda mukiwa sente nijo ne down president wa nicho national gundi is a product ya professional body ekibina kya nijo kibawo obuyinza okuwa license every year. Era is a crime ne license kati inabo sense kakati faza bwaba yabatiza abana jajjamwe yabatiza amanya jajjamwe nafa kakati atenga musekati bana mateka babatiza amanya niyo no kwa so much mutuga walana no don't you involve me in your stupidity. First of all, do you invite me? How can you use this stupid man of Kawembe to gauge society over COVID, a medical issue? You say medics to sit down to evaluate the situation. When the deal is too good to think twice. Kakati mula Bobi Wine katonda yatuwonyeza na ina amuwonya but he doesn't see. I don't know whether Bobi Wine has parents. Kubanga Bobi Wine kizubi kya ina
is not easy to have abayimbi abalina respected people kubanga buli muyimbi bamulabamu nga bano abaana bwe batukola nti oyo mwana alowooza nti ndi bwayi nemutwala t-shirt zenjogeredde emyaka 2 nga president yabaga ndi mumwene ekyuma nemutwala obukofiira nekyosimikira amanyo nti zijakole namwe musasule sente nze sirina magezi mumutwe mwamunsasulira kakati omuntu ayina omutwe ogufaanana bwe gutyo even to contemplate this man can work with us on a committee muli bwejozi nnyo oba olina obujozi nga buyitirivu nnyo obusolo bwina okuba bubotera omusana nga gundi yo fulayi erina wootera mwe temutula kwansi nemuga nti this man cannot do it mwe temukitulamu naye balina obujozi bubali mumitwe ti obujozi bwabwe bwafa emitwe mifu kakati aba Bobi Wine tetegeera society gyalimu nti lukwati Bobi Wine gurupu ki gyalimu mbidde gurupu ya mbidde yatisa abayindiga yekalakasa olwasukaali nabuuka ekikomera nga bamunoonya bagenda omulaba ng'ate ali mubeeno alimu bamutwala mu East African Community mbidde wano mbidde tu azijawa mbidde nagenda ne Sebagala nga bagenze mu delegates conference ya DP Embale ennaku zonna nga ali ne Sebagala emifaananyi gya UPDF abantu gye basulako Embale bagijjayo ne Sebagala mbidde bwe yakeera ku makya nga asose dira alaga bwaku nti wammawo omaki yakola mbidde Sebagala yagaa nti bannange bamulese akapapula ng'ate mbidde yakamuwadde tiyogera ku mifaliso naga nti bwemusuze wano wonna emifaliso mugenda nakyo kakati Sebagala n'abagamba nti nze ngenda kuzimba ekitebe kya DP ngenda kubawa emifaliso omanyi baasi zajja ziriko ebipapula bya Sebagala ennaku ezi nga Sebagala yabaliisa sente yali azijeewo ayiniwo nengamba Sebagala gwe kankubuulire ekibiina kya DP bakiyita diini ya paapa erinnya ettuufu diini ya paapa ekibiina kya UPC bakiyita the United Politicians of Canterbury ekibiina kyabakristaayo from 60s abantu babituuma erinnya kabaka kakirya waserefu kanyuka bulire era ekiyita kyokka kyatta kabaka so these names abantu bakutuuma erinnya according to what they see amanya g'abantu nickname reflects that's why some nicknames zikomawo ne bakikutuuma waliwo oyo omuvubuka gwayita Zambali Brass y'omukasa yali akola wano erinnya lyo tolitegeera Zambali Embali izifa kakati olabika jjajja wayinza okubanga yagambanga nti ezange Zambali ziri wala nazijja wala empewo zange zava wala zange Zambali kitegeeza Zambali musamize musuubuzi oba yali muki Zambali kitegeeza mbali ni Kiswahili word meaning fa kakati amanya ago nikire mtu agafunanga ne gali reflecting ate today's society oba katunulira amanya ago gundi nalabanga nyono musajja ali musipota alika wesa linya kadde alika wesa yaliko abasematalo bazavuga ziriddamu abasematalo obokubiri basi baba tumanga mu ntalo nabana mabidde kitawa afudde omukadde embidde zisokola okulonda tekuyimirira. That's what Muganda says. Embidde oyo namabidde kitegeeza aba gundi bano baane banajja lwambi yatanyina. These were names nenga ziri traumatized. Kakati nkugamba ti abo Bobi Wine tebategeera gurupu gye balimu mpuuga bamukwata n'omukazi mulungi singa bakuba mutwe ensisi nga yakyuma muladda kyatomera emotoka yange mukabaka w'emirimu mukwata ne mulungi mbidde atomera emotoka yange oyugundi empuuga musoma minisita nomuyoola paka ekyubuyiri bamunda minisita wa kabaka sinkwateko gye ndi wa kabaka gyolina gikozesa namala muteekayo enfulumya ono mbuga bamukwatira wate muloogi bamukwatira muloogi naye bakuba mutwe manya bakuba sajja bamulimba okuba magulu yes kakati gundi has a problem on gundi Bobi Wine has a big problem why nti timu gyalimu njamu chairman w'electoral commission yayambye nnyo Bobi Wine pomene babadde bagenda kumutta why bano abaana bo tebafaayo bakugamba nzimbu okuba jjo baatula mu meeting ya mirundi ebiri ne baga we are cornered we must invoke the army and even if it means inciting the army kakati Bobi Wine kyatamanyi tebakwagalirako ki Bobi Wine bamwagala nga Haji alagidde Haji yalagira wano Bobi Wine naye sebagala manyi nti alina amagezi mangi yalagira ku
Sebagala bamukwatira mu America kubesije Sebagala bamukwatira mu America Gondi ono omuvubuka bamwitani Gondi Luchamus yagenda mu America Luchamus yabamugamba nti oluzungu lw'omu America si lweno lw'obadde oyogera tojja kuwa bujulizi Luchamus was advised not to give evidence olw'oluzungu lwayogera ng'eri tebalukozesa kakati Damiano Lubega yali lawyer wani wa Sebagala kakati Sebagala bagambanga mu Uganda nti yasoma bwe batuuka mu America nebagala Sebagala nti yasoma era Damiano Lubega yagamba nze namujulizanga forms ezawa nti byali akola mu America ebyebicupuli was an illiterate man but how could an illiterate man mabika yatisaba mabiki naye alikwatibwa n'asuwa obwo obuvubuko kakati wana bwetolola Bobi Wine naye Sebagala bwe yakomawo yali musajja mugezi Damiano Lubega yali amulindiridde amunoonyeza akalulu ne Luchamus gundi oyo gundi Sebagala he didn't go to Lubaga South kuba Damiano defended him Luchamus had to go also to give evidence but because he is gundi accent mu Lungereza namugamba nti America tebajja kitegera ostante yali tabyogera mu court y'Amerika namugamba oludicha lutwale naye Sebagala teyabagirako n'omu kakati Bobi Wine kyatamanyi nti ono mpuuga n'embidde bali mu constituency eki emu ono yabadde amuleese omuttirayo bamukolera obubadi bw'atamanyi kubanga Bobi Wine yaleetebwa bamafia ne bamuddukako abagezi Museveni n'asiba akawunti zaabwe n'abakozesa n'apology Bobi Wine n'asigala mu bbanga naye n'asigaza ekibiina ne bamutega mu koona Bobi Wine delegates conference ejja kutuula emugyeko ate tagenze mu parliament kati bano abalonda nti olonda people power nti odduka Museveni ate eno yaani Anupu yaani bali abasajja baatuziga ate bwe beera abamafia ate ebeera ya Museveni yabamafia bano abali motorate be bamuleeta n'abasesemya n'abakozesa apologies in writing Museveni abaleeta Bobi Wine kati kirekeza nti Bobi Wine bo baali bagamba balinamu problem balinamu issue bo bagamba nti tuleete kazanyirizi bafune kisente batuleete kazanyirizi era nze president bwayogera ebyo nga bwe namulabye ekiro nayogera amakolero nayogera kiro ayogera ki there is only one factor which is missing Uganda nizisiba pakasi ababbi bano bamafia bayingira informal sector nti empuuta ku nnyanja omuvubi abadde agigagawalemu ng'oyo omusajja naiti gwanoonya empuuta oyo omusajja mugagga nnyo bagundi yavuganga emmotoka z'empaka nga sente azijjawa lwakataka kakati bano bwe bajja ne babba empuuta ne bawamba ennyanja abantu bano si bakola mu makolero Uganda is tolerated under the bad government n'amini yateeka amaato ku nnyanja naye nga batunda kase bagendayo Munnayuganda bwategeera enkima gye bagitunda oba Congo bagirya muleka agitwale kasete zigwa mu kibira Uganda netali mu factory abasajja ba Utoda baali bakoze bakayonga kayonga ina amaka mu America kakati ba manager bameka ba factory eyo group ya factory mzee is talking about bana abali educated ne bakazole balance atosanga amakolero ago nga tayina na gundi ani backward and forward linkages nti mwakiso kakati president yakwata abayiwazana n'abawa ssente nakyobe n'azituusa ne president yaliwo nsigana mu ssente era tebandabayo nakalima bwankwata nze omukolo kuliko president okujja kunga yampise yennyini sirinnyayo twembala simi nakalima yinza balina emitima emibi kakati Museveni kye yali badde yenyimirizaamu mu Wakiso he went to northern Uganda naggulawo akatale he went to Lolo naggulawo akatale kewazana kaagaana ssente baazifuna ne bagula ettaka liremeddewo because the leadership in that area oyo gundi ajja mu kalulu babwaddayo embidde weekona tewumula olugundi kyezi yakona balita omulala mulimu ebikona yes kakati oyo kyazze teyalowooza nakulowooza ti Museveni has given him market he has given him money okola okuzimba akatale ettaka kati erulijja kuva ojja kulya nga bayigase bali tufunse twagula egindi ne tutwala egindi ne tugula egindi ne tutwala egindi nagamba bwanika tutula ne muganti bwanika develop that market kize mu kitundu kyo nga bwanika asobola kudevelopinga akatale atayambe Museveni kakati bana abasajja batta informal sector nti bakatongole abali bekoledde Utoda yabwe nga UTC yagwa obalumba otya kakati tuli mu kalulu namugwanya atawanya butale for what
nti bategeera nti sente z'obutale sente za Museveni zijja kuyita mu butale tugoba ababaddemu tuteeke Namugwanya ateekeyo ababi. Are you campaigning? Namugwanya n'agamba ababodaboda nti ababodaboda ennyuma zaabwe ziriko emizinda lwe bafuuwa bala bajjuza ekibuga abagobe mu kibuga kakati emizinda lwe yagijjako.